نعصي يا الله المبدي. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد كله يا الله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. يا إله الأولين والآخرين يا ذا الجلال والإكرام، يا أجود الأجودين يا قوي يا عزيز يا فتاح يا عليم. لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. abalungi mwenna abeekuumidde ku lutimbe lwaffe olulungi olwa Salam TV, okusooka kwa byonna twebaza Allah ow'ekisa ekingi, nate akyawaniridde entunnunsi zaffe falhamdulillah, ne tumwebaza mu ebyo ebingi byatugabiridde mu byengera. inna udduha lan nahsuha, wetutandika obbala abalamu Allah byatuwadde tetusobola bimalayo. byengera bingi, byengera ekyobulamu falhamdulillah, okubanga ovudde bulungi ku mulimu gwo n'otambula bulungi, abava mu mikolo ng'otambudde bulungi okuva ku mukolo gwo n'otambula mirembe, muvudde ku Masaka loodi, Mitiyana loodi, simanya Jinja loodi, n'otuuka bulungi ewaka ng'otuuse mirembe falhamdulillah. Allah mwebaze. Era oba otambula, abatambula accidenti nnyingi zoyiseeko, abakwamidde mu kkubo bangi boyiseeko. So Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza okubanga ffe ekyengera ekyo akyakituwadde, ekyengera ky'obulamu. Tumusaba Allah asse ebyengera n'emirembe ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, muallimu hadhihi al-umma, omusomesa wa umma eno, omusomesa waffe alladhi akhbarana kulla shay'in, eyatubuulira ku nsonga zonna, walam yatruk wala shay, n'abanga talina kyeyalekayo illa akhbarana anhu, okujjako yakitubuulirako n'atugamba kino weekiti, kino weekiti, n'atubuulira fima yataallaq anil maal, kubikwatagana ku sente. Sente ozeekuumisa nazo otya ne zikubeera nga zikusigalamu, biki ebizikuuma? Gwe guno gwe tuliko omulimu olwaleero, kwe kutukowoola kwe tukujja okukukowoola ne tugamba nti okuwaayo kwonna kwowaayo lam yanqus, tekendeera mu kuwaayo kwowaayo, tekukendeeza mu byanfuna byo. ma yanqusu min malik wala shay'an, emaali ye toyina kyekendeera bisodaka ne mukuwaayo. Kyovuddewo tujja wano mu programu y'Essalam Charity ne tukola nti owange waayo, bannange tokyetamwa, la tahzan, tonakuwala, toteekamu ennaku, toteekamu ebigambo, wabula kola gumu gwakuwaayo. Buli woowaayo woti fayazidu llaha fi malik walbarakaten, Allah nakwongera emikisa, nakwongera mu nsimbi, ensimbi ne zeeyongera. Allah tazikendeeza. la yankusu llahu subhanahu wa ta'ala maalu lmutasaddiq, Allah takendeeza maali yo yakwata naawaayo ku lulwe. byebimu ku bintu asodaka okujja wano okukowoola, byebimu ku bintu okukowoola okuwaayo, byebimu ku bintu ebigenda oleeta essanyu mu bifuba mu mutima gwo, mu bulamu bwo. we tuba tunoonya okubeera successful mu bulamu buno, nabbi sallama yatulaga amakubo gonna ge tugenda okukwata tusobole okuwangula, tubeere successful mu bulamu bwaffe, mu buwangaazi bwaffe. Makubo ki? Mu makubo nabbi sallam ge yatulaga mwe muli ekkubo ery'okukwata n'owaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Tugamba ti gwe wenna aliredde okubaayo kyowaayo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala,
enamba yaffe y'essimu mugenda gira ku screen owa Airtel nyiga star 185 star 4 star 9 hash. Tugamba nti tuwaayo kuyamba kwabo oba oliawo abali mu bulamu obukaluba, tuwaayo kuyamba kwabo abanyigiriziddwa, tuwaayo kuyingiza ssanyu mu bifuba byabo abatalina kyakulya. Owaayo gwe ofunye ekyemisana ofunye ekyeggulo naye minannaasi fihim mubba mulimu atannafuna kaateeka mu lubuto. Genda wali kalamuja abantu bafa naye ng'anoonya bunoonya kyateeka mu lubuto. Tugamba nti nyiga star 185 star 4 star 9 hash star 185 star 4 star 9 hash. Bagenda kugamba nti feeding business number yaffe eri 61 ne 05 6 ne 05. Bagenda gamba nteekamu omuwendo gwa sente kyonna kyoyinako obusobozi. Tugamba nti matatiq kyonna kyosobola. Gwe ng'okutta essimu yo n'oga alhamdulillah ku ssimu yange mpezaako sente weeziti, ngeza okunyuka ng'essimu erina emitwalo gyange 5 kankwateko omutwalo ngwe musalamu charity, ninako 5,000 kankwateko 10,000 ndwe musalamu charity. Lugende nyingiza essanyu mu bifuba by'abalala. Kyetugenda okukola abagenda oyingiza essanyu bifuba by'abalala, oteekemu omuwendo gwa sente gwonna gw'oyinako obusobozi, oteekemu oluvannyuma bajja kusaba reference, oteekemu n'ennamba ey'ekyama obubaka bugenda tuuka direct mu Salamu Charity era erinnya lyo ngenda bandiraba insha Allahu tabarakahu wa ta'ala. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'atukakasa n'atugamba nti gwe wenna akola emirimu emirungi mu mirimu Allah gy'asinga okwagala, kino kyogenda okukola ekyokuwaayo. Yagamba nti sururun, lino essanyu lyogenda oyingiza yadkhuluhu almuslim fi qalbi akhihi, lino essanyu lyogenda oyingiza mu kifa ky'omulala, ogwo omulimu Allah gwasinga okwagala. N'agamba mu ndala ahabbul amalu ila Allah, mu byonna Allah mu mirimu gy'okola mu bintu by'okola nga Allah abyagala, ebintu afaahum binnaas ebiyina omugaso eri abantu. Kuno okuganyulwa kw'owaayo abantu bane baganyulwa Allah akyagala nnyo. Buli wobayingizaamu essanyu alladhi lam yakun lahum at'am, abatalina mmere yakulya, abatalina byakunywa, abatalina alladhi lam yakun ladayhim asukna, abatalina byakusula, abatalina abali mu mbeera ey'okunyigirizibwa, n'oyingira mu bulamu bwabwe n'oteekamu n'oyingizaamu asururun, n'oyingizaamu essanyu mu bulamu bwabo, ekyo Allah akyagala nnyo. Oba okoze omulimu oguganyulwamu ogugasa n'abo abantu abalala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atukakasa n'atulaga nti okuwaayo sente zo lam yanqus, tezikenderawola, Allah ayongeramu emikisa, Allah ayongeramu emikisa. Wannafahati walkhairat, obulamu ne butambula, obulamu ebirimu emikisa. Omuntu n'owoba kapito gwokozesa okozesa kapito mutono naye nga Allah amutaddemu omukisa, buli kimu kitambula. Olaba nga kyofuna kikumala, olaba nga kyofuna kigukasa, ofunamu omugaso eri abantu ng'omulaba nga afuna sente naye ng'ezo sente zafuna alaba tezimumala, yagga tunula, ayagala kuyirako omusaayi mulala, awulira simu mativu. Wabula buli woowaayo Allah ateeka omukisa mu ekyo kyakuwadde, n'olaba nga kikumala, n'ofissaako n'okuyamba abalala. So tugamba tikwata kyokutta okiwe kulwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah ayingire mu nsonga zo. Nsaba Allah buli agenda okunyiga, nsaba Allah yenna agenda okukwata aweeyo ku lulwe, nsaba Allah naye ayingire mu nsonga ze, nsaba Allah naye amumalire ebimukutte, nsaba Allah naye amute biidhinihi tabarakahu wa ta'ala. So tugamba tiweereza gwa MTN enamba ejula ku screen 0776 444 220 0776 444 220 biidhinihi tabarakahu wa ta'ala. Woba oyina kyoyina
gwali ku MTN kikwate okiwe ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah naye ayingire mu nsonga zo akumalire obwetaavu bwo. Tekikomaawo, Allah ng'akuteereddemu baraka, ng'ataddemu omukisa mu maali yo, emmaali n'agyongeza mu kuwaayo. Si ekyo kyokka, Allah ayisizaako okutaasa min al-ibtidaat, mu bigezi ebikambwe, mu bizibu. Allah ayisizaako okutaasa n'okuteeka security mu ekyo ky'oyina, okutaasa emisuiba egigwa buli kaseera egy'ekibwatukira. Musibatan ba'da al-musiba, kizibu ku kizibu. Edduuka bakalimenya ababbi ate ne bajja bakesisi nabo ne bakuggala, bawo bawakeggula ate lenti naye najja ne bagga nti gwe tuggobye. Kati musibatun ba'da al-musiba, kizibu ku kizibu nga kiddiringana. Kati buli omuntu wakwata emmaali n'awayo, Allah agiteekako obukuumi. Allah n'amutaasa agazibu, Allah n'amugirawo agazibu. Dafu al-bala, nakugirawo balaat, nakugirawo ebizibu n'emisiba mu kuwaayo, mu kwata kyokute n'okiwaayo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ayisizaako ziyadatan fil umur, okutungira ku buwangazi. Kiswa nabiyullahi Dawuda alayhi salam. Lumu Dawuda alayhi salam omu ku bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Era Nabbi Muhammad SAW ahadithi nyingi ezajja ng'atulaga ku Dawuda alayhi salam. Era mwemu kujjo ng'atulagira okukola SAW nga yatubeerenga nabbi wa Allah Dawuda alayhi salam, kubanga kaana yakulu min amali yadihi, yalyanga ekyo ekiva mu mukono gwe, ekyo ekiva mu ntuyo yakolanga. Yagenda nakola n'atulaga nabbi SAW yakolanga. Naye Dawuda alayhi salam yali nabbi wa Allah. Lumu ataahu malaka al-maut, lumu malaika al-maut yajja gyali. Wejja gyali kyava agigamba nti ajita qabidan am zairan, ozze kutwala mwoyo gwange, ozze kuntwala eri Allah wange, oba ozze kunkyalirako bukyalizi. Kyekikuleese jita qabidan am zairan, ozze kukyala oba ozze kubeera ng'otwala mwoyo gwange ng'ontwala eri Allah subhanahu wa ta'ala. Malakul maut omanyi nga bo Allah yabawa ne bazirabako, nga we najja olwayo omusirikale najja nga takonkonye, naga Abdul Majid yeggwe nga tonambuuza sebo osiibye otya, omugaa sebo ozze kuntwala, nakoze eki. Kati oyo yagiraba yamugawa, ozze kuntwala oba ozze kunkyalirako kunnambulako. N'amugamba nti jitu, nzize gy'oli kubuulira an amru hatha shab, ku nsonga y'omuvubuka oyo akuweereza. Kwa Dawuda alayhi salam ebiseera ebyo yali anafuye. Fakana lahu khadim, yalina omuweerezaawo omuvubuka. Kyeva mugaa nti nzize an amru hatha shab, kubuulira ku nsonga z'omuvubuka oyo. Namugaa abadde ki? Nagaa nti ma baqiya lahu, tasigazzaayo fi umurihi, mu buwangaazi bwe illa 10 ayamin, okujjako mu buwangaazi bwe asigazzaayo ennaku 10, asigazzaayo 10 ayamin, ennaku 10 mu kimi. Nabiyullahi Dawuda alayhi salam yamugamba malakul maut ku nsonga y'omuvubuka, ne basiibulugana, malakul maut negenda. Ne mu bbanga awo mu kutambula, mu nnaku ezo okutambula, omuvubuka oyo aba ali mu ntambula ze, fawajada sheikhan, n'asanga musajja mukulu hazinan, omunakuwavu, ayika obubonero bwonna obulaga ennaku, ngalaga ayina ebizibu. Wamulaga embeera eyo
fakhadha fi jaybihi, nakwata mu nsawo ye nakwatamu 6 dananir, dinari 6, nazikwata nazimuwa kulwa Allah. Omusajja gwe yasanga nga ali mu nnaku namuwa, namusabira namuga asalullaha, nsaba wakitiibwa Allah subhanahu wataala akwongeza obuwangazi, akuwa obuwangazi nga bungi. Kakati nabiyullahi Dawuda alaihi salam biseera bitambula, akaseera we katambula kyava alaba nga ennaku 10 ziweddeyo, nagenda olanga omuvubuka akyaliwo. Famadha al-ashara al-ayyam, niziyitawo ennaku 10, omuvubuka walam yamut, naye natafa. Malak al-maut kiva yakomawo, we yakomawo kyava agibuuza nti owaayi ng'omusajja ng'ennaku 10 zayitako kyekyabaawo. Nagamba, namuteerako sitoori y'omuvubuka oyo. Wallahu subhanahu wataala kana amrun min Allah, Allah yawa malakul maut ekiragiro ku sitoori y'omuvubuka oyo. Nagamba malakul maut, kwa malakul maut yamugamba nti ntunudde mashariki ne magaribi, sirabayo wadde kyakulya kyasigaza ku nsi. Allah namugamba nti mwongedde ebyokulya, ne mwongera obuwangazi bwe buti, ne mwongera sente, ne mwongera ebirungi, olw'okukwata n'awaayo ku lwa Allah. Kyetugamba nti buli woowaayo, buli wokwata sente n'oziwaayo ku lwa Allah wo, sente ezo tezikendeera. Temuli loosi oba tokoze loosi n'akatono, wabula Allah ayongeza bwongeza mikisa mu nsimbi zo n'okubeera nga azongeza. Era mukkirize nziremu nsome ennamba 0776 444 222, 0776 444 222. ku namba eyo kwoba oyita oweekyo kyonna kyolinako obusobozi inshallah tabarakahu wataala. Muganda waffe Ibrahim Sendagire obubaka obutuuse mashallah, nsaba Allah akumalira ayingire mu nsonga ze. Saleh Kisame obubaka butuuse, Asiyati Kalungi mashallah, Akram Lubega, Musa Juma Asimwe, Rehema Ndagire, Bayiga Shifema, Dorothy Nalubowa, Yusufu Mbiru mashallah obubaka bwamwe butuuse, nsaba Allah bamalire, nsaba Allah ayingire mu nsonga zammwe. Yusufu Mbiru, Sowedi Kamara, Mariam Abdul Karim, Hakimu Kimbugwe, Musa Rajabu, Saidi Kamara, Zaituni Muhammad Kabajja, Janati Magoba, Jessica Mirembe, saba Allah bamalire, Allah ayingire mu nsonga zammwe. Nakungu Hawa, Jemeo Nakakande, Rahima Namboze, Chobe Ibrahim, mukadde waffe Ibrahim Chobe, saba Allah mwenna ayingire mu nsonga zammwe biidhinihi tabarakahu wataala, olwokukwata kyemukutte ne muwaayo ku lwa Allah. Chobe Ibrahim ndowooza mukadde waffe Sheikh Chobe, saba Allah akumalire mukadde waffe olw'okuwaayo ku lwa Allah subhanahu wataala. So tugamba nti mu kuwaayo kuno omuntu talina kyafiirwa, wabula Allah amwongera bwongezi, n'amuwa barakati, n'amuwa n'ebirungi mu buwangazi bwe bingi. Era tugamba nti gwe wenyine gwenna agenda okuwaayo ku lwa Allah, nyiga star 185 star 4 star 9 hash, star 185 star 4 star 9 hash. Bagenda kugamba nti fill in business number eri 610 ne 05 60000. Wamala oteekamu business number era n'onyiga yes, bajja kugamba oteekemu mwendo gwa sente gonna gw'oyinako obusobozi. Tuga kyonna ky'osobola, ti nsobola 1000, nsobola 1000, nsobola 500 biidhinihi tabarakahu wataala. Obubaka obuwa kugenda tuuka direct ng'oteekamu omwendo gwa sente, bagenda teekamu reference, oteekamu salam, oteekemu pini enamba ey'ekyama,
obubaka obugenda tuuka. Saba Allah buli akwata Allah mumalire. Ate woowaayo kino nakyo nkibakubiriza, buli wobanga owaayo kyowaayo kireetereko nniya. nga Nabbi sallama bwe yatulaga naga nti dawo marudakum bisadaka, natulaga nti osobola n'okwejjanjaba agalwadde agakuli mu mubiri, osobola n'okwejjanjaba ekirwadde ekikubala, osobola n'okwejjanjaba ekirwadde ekikuluma bisadaka n'okuwaayo. Kati osobola oleeterako nniya yonna gy'osobola okuleeterako n'ogamba nti mpaayo 10,000 zange 5 zino tuwaayo, saba Allah mmalire kino. Ekyo kyoba onuyirirako. Twali wa Sheikh Mafuku Shukuru, waliwo omusiraamu bamuyita Ashirafu, musomesa wa Mbogo High. Yajja n'atunnyonnyolamu naganze ntunda magi nkola ki, nesega yali asomesa kuwaayo n'atugaa nti bannaye muweeyo leetirako nniya ya Makka kugenda kukola hijja. Gana akwata sente ze yalina ezaali entono, seka n'amusaba nga nsaba Allah akutwala e Makka omwaka guno. Olwaleero be bamu ku bakava e Makka mu Dhul Hajji, be bamu ku badde bava e Makka, naye kiyayiwaayo yakireeterako nniya. Kati naawe leeta nniya ku ekyo ekikutte, otambuze prosidi eno, oweeyo kyonna kyoyinako obusobozi nti weziti kyonna kyoyinako obusobozi biidhinihi tabarakahu wataala. Allah akumalire. Saba Allah buli omu kyagenda okuleeterako nniya, kyagenda oweerayo, saba Allah kyaba ambeera nga amumalira biidhinihi tabarakahu wataala. Onaateekamu enamba ey'ekyama obaka oba bugenda tuuka direct, era erinnya lyo ngenda bandira aba wano insha Allahu tabarakahu wataala. Oba mmwe aba MTN oyita ku 0776 42774 era obubaka obwo bugenda babutuuka direct, era naawe erinnya lyo ngenda bandira aba wano insha Allahu tabarakahu wataala. Kyenkuga ekimu gwereeterako ntomala gawaayo nti kampeeyo nti wabula daako kyonuyirirako nti mpaayo ku lwakino, mpaayo Allah nkutulire eddiirwa eno, mpaayo Allah nve muzigo, mpaayo Allah ku kino oba ku kino, kyonna kyoleetirako niya biidhinihi tabarakahu wataala. Saba Allah kyaba akumalira. So essanyu lino lyogenda oteeka mu balala. Ekyokulala tajidu duaa al malaika, ofuna edduwa z'abamalayika. Buli bwowaayo wooti nga bamalayika bawanika. Bamalayika Allah aboogerako mu Qur'ani naga nti la yaasuuna Allah, abo boola tebajeemera Allah ma amarahum, kyabalagira kye bakola. Kati omuntu buli wowaayo ofuna edduwa y'abamalayika. Era Nabbi sallallahu aga nti buli kiseera malakaani bamalayika babiri bajja nga ababiri abo bazze kusaba. Omuntu akutte n'awaayo aga Allahumma aati munfika maalahu, ayi Allah omuntu awaddeyo emaali ye kweyo gyakutte n'awa gimuwubisizeemu, muyinjiwalize, mugonnomoleko emaali mu ekyo kyawaddeyo. Buli wowaayo wooti ng'edduwa ezo zifuna nga bamalayika bakusabira, nga Allah yanukula. Fastajibullah, Allah ng'akwanukula nga bitambula. Twala ekyokulabirako okumanya Allah takendeeza mu maali ayongera bwongezi. Twala ekyokulabirako tiwokeera enkya n'oteeka amazzi nga gali wamu tegeegabaako, oba ne wabawo akanyanja nga kukali awo tekagabaako walala. Amazzi ago bagayita stagnant water, gaba gawunya gavaamu ekiso ekitali kirungi. N'amazzi agatambula ne gabako eno ne gagabako eno ne gagabako eno, ng'ennyanja egaba egabirako ekyo. Allah n'agikuumira amazzi gaayo nga mateefu mayonjo. Kati edduwa zino z'ofuna Allah akwongera mu maali, n'akutukuza n'akuggyako ebikyafu n'ebikyamu biidhinihi tabarakahu wataala, nakuwaayo. Si z'abamalayika bokka, wabula ofuna edduwa z'abantu bamuhtajiin, abantu abali mu bizibu, abantu abagenda oyambibwa, abantu abagenda olye ku ssente zino. Mumulaba Salaam Charity buli webanga egaba, bwenna abagoberera programs muziraba, ne batwalira omuntu ne bamutwalira akanyama n'afuna essanyu, ne bamutwalira ettuuli limu omuceere limu sukaali sabbuuni, ne bamwati munnaye. Abalabi ba TV, abalabi ba Salaam Charity mulimu wano be baakuwadde n'afuna essanaga. Ayi Allah bamalire, ofuna edduwa z'abeetaavu, edduwa z'abantu abali mu bizibu Allah azaanukula.
nobawa nakusabira Allah nayongera emikisa, Allah nayongera okuteeramu obulungi, Allah nayongera okuggulirawo nakuwaayo. Nabbi kyage nti Allah takendeza maali, emaali tesobola kukwendera nakuwaayo. So tugamba tikwata kyonna kyokutte okiweeyo ku lwa Allah, okireetereko niya eyo gyoyagala Allah subhanahu wa ta'ala akumalire. Twebaze baganda baffe bano abatuuse alhamdulillah. Saba Allah bamalire. Muganda waffe Umaru Wanyonyi saba Allah ayingire mu nsonga zakumalire. Muganda waffe Mwanyinanze Rukia Namuddu saba Allah akumalire. Magombe Sulaiti, Sara Namaganda, Aisha Mutesi, Muhammadi Bukulu, Wahabu Nsubuga, Nakayonde Hadija nsaba Allah akumalire ayingire mu nsonga zo. Sulaina Serulangira nsaba Allah akumalire. Sumaya Namata nsaba Allah akumalire. Muhammadi Migaddo Bakabutuse nsaba Allah akumalire. Aida Narwanga nsaba Allah akumalire. Robert Juko Mungu nsaba ayingire mu nsonga zo. Ahmad Semambo nkulabye Bakabutuse masha Allah. Ali Khadija Bakabutuse, Nabaseruka Khadija Bakabutuse, Muzaffaru Kawemba masha Allah. Rehema Nangabane nsaba Allah bamalire mwenna. Farida Nabulime Allah nsaba bamalire. Mugambe Amuza nsaba Allah bamalire ayingire mu nsonga zammwe. Tugamba ati wenna agala okuweeyo ku lwa Katonda obiidhini tabarakahu wa ta'ala nyiga star 185 star 4 star 9 hash star 185 star 4 star 9 hash. Omala bajja kusaba business number oteekamu omukaaga gumu ne 05. Womalaawo bakusabe nti teekamu omuwendo gwa ssente gwonna gw'olinako obusobozi, kyonna kyosobola okuwaayo ku lwa Allah okiteekemu okiwe inshallah tabarakahu wa ta'ala. Womala oteekamu omuwendo gwa ssente bajja kusaba reference oteekemu kisalaamu. Womala oteekemu enamba ey'ekyama pin number biidhinihi tabarakahu wa ta'ala. Obubaka bugenda babutuuse. Oba gwe ali ku MTN yita ku 0776 444 222 inshallah katugende mu kuwummulamu ate abagenda oweerawo mu kuwummulamu wetugenda otutandikira biidhinihi tabarakahu wa ta'ala. Saba Allah buli anyiga mu kuwaayo, buli ali mu kuwaayo, saba Allah amumalire ayingire mu nsonga ze. Katuwummulemu tukomewo inshallah. Eno ye Salam TV. Mountain Dew Film Africa Motocross of African Nations ever to Sako. Fire Africa Motocross of African Nations. Bili abiri mwebiri. Zinatigiza kuwaunga abiri na abiri murumu. Omwezi ogw'omunana. Kubijuru Raceway Park in Karuka. Uganda bakwisanyo obwenyinensi nga South Africa, Kenya, Zambia, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Morocco ne Congo. Obwingira omutwalo gumu. Byepe emitwalo ebiri. Emirongo gigula ssaawa bbiri. Empaka za Africa zino zifujiddwa mu ssente. FIM Africa, FMU, Shell, Little Milk, Fulcrum, State Big Bank, Speak Resort Munyonyo, the Mountain Dew do the deal. Vimba ni MTN Kabode Super as you pay mpola for this smartphone. Make calls, update your WhatsApp status, watch YouTube, and Google anything under the sun with 2 GB worth of data every month for 7 months. Simply make a small deposit of 99k and pay the balance mpola. You can pay in daily, weekly, or even monthly installments while you enjoy your new phone. So what are you doing today? Visit any MTN shop near you and get the MTN Kabode Super easy. Are you a brand looking to make an impact, looking to grow online? Sign up with us. Strategies, analytics, web or app design. We do the boring stuff so you don't have to. But we do some fun stuff too. Graphics, photography and videography, content videos, activations. It's all work for us and all play for you. Nextcom, making digital work. Omusanga mu mmere gy'olya, mu mazzi g'okozesa, mu nnimiro zaffe ne mu mpewo gye tussa, yafuuka kyesittaza mu bitundu gye tubeera era waabulabe nnyo eri emibiri gyaffe. Plastic si kizibu kya gavumenti yokka, wabula naffe kizibu gye tuli. Plastic akosa obulamu bw'abaana bo, bazzukulu bo n'abazzukulu nakasatwe. Plastic akosa mulembe ku mulembe awatali kusosola ggwani wa gy'obeera. Kiki kyokwa? Plastic ffenna atukoseza wamu, tukolere wamu, taasa obutonde. Obubaka buno
n'okutuusibwako Vivo Energy Uganda, National Environment Management Authority, Stanbic Bank ne NBS Television. Football packages, great entertainment, Sports the local content, telenovela, the movies. there is something for everybody. Go TV, this is where great stories live. Get the best entertainment for any budget. With GoTV, you will have great entertainment for as little as 13,000 Ugandan shillings per month. GoTV, great stories, Zidiwano. GoTV Uganda, love it. Eno, yes, Salam TV. العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. abalungi mwenna abakyekuumidde ku lutimbe lwaffe luno olulungi olwa Salam TV, banga lyonna mbagamba nti okwekuumira ku TV eno kabonero akalaga nti ku mutima gw'oyinamu Katonda. Allah aga nti dhalika waman yu'azzim sha'airillah, yenna agulumiza ensalosalo za Katonda, salosalo za Allah, ebintu byonna ebirimu ensalosalo za Allah. Ng'ola nti Salam TV tegenda kukulaga kyesittaza, tegenda kukulaga kikujja ku mulamu ati kitwala mu makubo makyamu, wabula banga lyenna ekukoola ekulaga nti dde eri Katondawo. Banga lyonna tukoola kuga nti waayo ku lwa Katonda oyamba abalala, kuyimirira ku lwa abantu balala, kuyamba balala, kulaga osinza otya Katonda, kulaga kwawula Katonda. So tubaga nti okwekuumira ku TV eno kikulu nnyo era okifunamu n'empeera kuba bye tugamba bya bigasa gwe omuntu atulaba gw'onzikiriza yonna, oba oli mu ddiini ki oba mu ddiini ki, tukulaga ebyo by'osobola okukola Katonda n'aba musiimu oba n'aba musanyufu gy'oli. So omulamu gwaffe tugamba nti birungi ki by'ogenda ofuna. Ng'omuntu ayagala nnyo okumanya nfunirawa uga nti waayo gwobuuza kati nfuniramu wa ddala, seka nfuniramu wa wano woofuniramu. Twaga ekisooka Allah ayongera emikisa mu maaliyo, ne tuga Allah agiteekako security, Allah akubisizaamu olukubisa olunene nga Allah yagamba nti man dha alladhi, ayina nkulu nnyo nga tubakoola okuwaayo. Allah yagamba nti man dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasana. Kuno okubakoola kwe tubakoola okuwaayo, Allah yakuyita na kumuwola. Subhanallah, nzaani gwani Allah gwawadde omukisa nti mpola mu kumuwola okwo. Allah si mwetaavu nti ayina obwetaavu, nti ayina kyatwetaagamu, wala kyatwetaagamu tituyinamu kuli okumutya, walagira tuwulire ekyo Allah kyatulagidde. Atukonderaga nti mumpole, waayo ole Allah. Man dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasana, naga anyawola Allah oluwolo olulungi, fayudaa'ifahu lahu ad'aafan kathira, Allah amukubisizeemu olukubisa olunene. Allah akubisizeemu olukubisa nga lunene. Naye wagambye okuwola akubisizeemu, gye yamalira wansi aya wakulu nnyo, yaga anyampola oluwolo olulungi mukubisizeemu olukubisa nga lunene. Naye yali amalayo wansi yagamba, naye oba omuwola gwe wenna akutte essimu ye agenda onyiga ole Allah. Kino kikulu okimanya. Allah agaye nti oba omuwola kyoba omanya, wallahu manya nti Allah yakabid, yakwatamu mu byenfuna ne byekwata.
yakwatamu nokeera nogulawo edduuka nobalinda nga tobalaba nga Allah akuttemu. Nokeera oba okola mulimu ki nokeera nogakanziruke ku mulimu leero kikutuka nokola naye nga notafuna. Naga wallahu yaqbid, Allah yakwatamu byenfuna. Naye tulira gyavudde age nti gwe mpola nkukubisizeemu olukubisa olunene naye oba mpola manya yakwatamu. Ate woyo busit Allah yabita kyokola nekitambula. Allah yabaleeta ba clients boyagala. Allah yabikutula ebyo ebiganya okutuka byonna yabiinako obusobozi. Wallahu yaqbidu wa yubsitu. Allah yagaziya ebyenfuna nebigaziwa ate Allah yakwatamu nebyekwata. Ne tulira gyavudde muwole saba buli alina obusobozi kati essaawa zino tukwate tuwole Allah. Nsaba Allah buli amuwadde amukubisizeemu olukubisa olunene. Kekyengambye wali eri ti mu birungi byogenda ofunamu Allah okukubisizaamu emaali ebintu byonna bitambule. Niga star 185 star 4 star 9 hash tugamba ntuole Allah oluwolo olulungi Allah atukubisizeemu. Olwolo Allah talina kyetaaga ku ssente zino, teetaaga kuwadde 10 era zigenda mu beetaavu mubalina bwetaavu. Tuganyiga star 185 star 4 star 9 hash star 185 star 4 star 9 hash bagenda kuganteeka mu business number 61 ne 05 61 oyongerezeeko 05 business number bagenda nteekamu omuwendo gwa ssente gwonna gw'oyinako obusobozi kyonna kyosobola. Eno sintizaaka nti waliwo omuwendo ogumanyikiddwa gw'olina okukwata wabula kyonna kyosobola 100, 500, mutwalo, mitwalo 10 kakadde kyonna kyolaba nga kijja mu busobozi bwo. Omala onyigamu omuwendo gwa ssente then onyigeera yes bagenda kugamba teekamu piniyo oba teekamu pini namba ey'ekyama ng'oteekamu piniyo oteekamu piniyo obaka oba bugenda babutuuse direct wano mu Salaam Charity era message ngenda banjifuna wano oba onyige 0776 444 220 0776 444 220 gwa MTN oyitaawo naawe owuliriza obubaka bwo bwagenda tuuka direct wano mu Salaam Charity insha Allahu tabarakahu wa taala. Mu birungi ebirala wa ofuniramu wangu waddeyo biki byogenda osuubira nga owaddeyo yamuhu llahu biha sayiatin. Allahu akbar. Buli wobigano waayo buli wowaayo wooti Allah ayisizaako okukoozaako okunaazaako okuggyako obukyafu okuggyako amazambi. yamuhu llahu biha sayiatin. mu kuwaayo kuno saddaaka gy'owaayo Allah ayisizaako okuggyako ensobi okuggyako amazambi. Ali mufa atakola nsobi. Nabbi sallallahu akitukakasa mu hadithi ya Abi Dharr n'agamba hadithi al-Qudus biba bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba nti ya ibadi abange mu abaddu bange abaddu ba Allah mwenna abandaba abaddu ba Allah. Allah agamba nti innakum eyo inna harufu tawkidi wa nasb ekakasa nsonga. Allah kakasa kyayogerako nti innakum mazima ddala mmwe abandaba mazima ddala mmwe nange nga sejjeemu. Allah agamba nti tukhti'una billayli wannahari. Ega mukola ensobi kiro na misana. Tukola ensobi kiro na misana. Fenna teri alina immunity emugaana kukola nza tewali yagemebwa butakola nsobi fenna abantu. Ne Allah n'agamba nti naye wa ana aghfiru dhunuba jamia. Kyomanya kyemba mmanya nsonyiwa amazambi gonna. Kati Nabbi sallama najja nga atulaga biki Allah byayisizaako ssonyiwa amazambi. Mu ebyo Allah byayisizaako otuggyako ensobi otunaazaako ensobi zaffe kuba tuli basobya. Tukola ensobi kiro na misana tunyiza Allah kiro na misana. Ne biki byayisizaako
otujjako ensobi ezo nobanga atujjako obusungu bwe kuwaayo kulwa Allah. Takadimu sadaka, kukwata kyetukwata netukiwaayo kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ayisizaako otujjako ensobi mu bulamu bwaffe, mu bifuba byaffe biidhinihi tabarakahu wa ta'ala. Ebyo byonna birungi, wobuuza nti wa wenfuniramu, awo onoofunirawo. Kwata oweeyoga nti nkutteyo Allah, nakusobya Allah wange nensaba onsonyiwe ku lw'olukumi lwange luno, nakusobya Allah wange nensaba onsonyiwe ku lw'omutwalo gwange guno. Si gwe wekka, tewaweerayo gwe wekka, osobola okuweerayo omuntu Allah gwe yatwala ga ayi Allah siza kukyemuweereddewo kino, Allah omusonyiwe omusaasire. Umar ibn al-Khattabi lumu akyalirako agenda ku makbar kabuli, naga nti abanga salaamu alaikum ya ahla diyar, nabatolera salaamu, wabatolera salaamu, nabaga bannange akhbaru ma indana, amawulire getuyina eno, inna amwalakum, emaali yammwe gye mwaleka, emaali ebizimbe, amaka gammwe, amataka gammwe, byammwe bye mwaleka, kadi kusimati, byagabanirwa dda, babigabana dda. Waazwajukum, ne bakyala bammwe be mwalina bafumbirwa dda, bafuna dda abasajja abalala. Wulira ekitondoboozi naga nti n'abakyala bammwe bafumbirwa dda, bafuna abasajja abalala abaali bannamwandu, ne babasajja balala ne babawasa. Namuga ebyammwe ebyalina byonna byagabanwa dda. Kati nawulira eddoboozi nga limugamba ti nonno naffe akhbaru ma indana, amawulire agali eno, tewali kyetuyina okujjako kyetwakolerera, tewali bulungi buli okujjako ebyo byetwakola, okujjako ebyo twerekereza ne tuwaayo ku lwa Allah, bibeerekeza ne bawa ku lwa Allah nga bye bibanunula olwaleero, bye bibataasa mu kabuli. Kati nawe oyinza okugamba nti nno omuntu wange Allah gwe yajjulula, maamawo, kitaawo, jjajjaawo, mukwano gwo, nti omukwano gwange nfanfe, muganda wange oyo Allah yamutwala. Kwata ogaye nti mpaddeyo, nsaba Allah, mpeereddeyo fulani, nsaba Allah omusonyiwe, mpeereddeyo muganda wange ono, nsaba Allah omusonyiwe, mpeereddeyo mukwano gwe, nsaba Allah omusonyiwe. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala mu kuwaayo kuno ayisizaako otusangulako ebyonoono, ayisizaako otuwa ebirungi bingi ku nsi kuno. Tugamba nti kwata kyonna ky'olina okiwe ku lwa Allah, ku lw'abantu abalala abali obubi, ku lw'abantu abalala abatalina kyakulya, ku lw'abantu abalala abatakyalina buddukiro. Olwaleero otambula n'otambula mu bitundu, naliko ekalangala emabegako wali, ne banyumiza embeera gye bayitamu, ne bagamba ffe kati tetukyavuba, butimba bwaffe babwokya, bino byakaluba, tetukyalina kyakkola, ate waneeno waliwo gumu gwa kuvuba. Allahu akbar. Kati abantu abo olaba otya nga ku kikumi kyo kiwadde mu Salaam Charity we batuukamu eti essanyu eryo lye bafuna ng'ekyokulya bakifunye. Oyo gwowereddeyo ali mu kabuli talina kyeyalidde, gwe ofune kyewalidde, okakamuweereyo ku lwa Allah. Niwomuweerayo, soba Allah amuliise ku byokulya by'omujjana, ate amunywese ku byokunywa by'omujjana olw'ekyo ky'omuweereddeyo. So mu kuwaayo kuno tufuna ebirungi biyitirivu, khairatin adida, ebirungi biyitirivu tebibalwa. Ekyokulala, sodaka eno gye tukwata ne tuwaayo, Allah subhanahu wa ta'ala tagiyisiza, tawaffe ffekka ebirungi wabula n'abaana baffe. Tekoma kuffe, buli okwata n'owaayo.
hadithi Abdullah ibn Abi Awfa yatunyonyola natugaa nabbi sallama kana nasi idha ataahu bisadaqatihim abantu bwe bamuleeteranga saddaka zaabwe bwe baleetanga ebiweebwayo byabwe nabbi sallama n'abasabira ga nti allahumma salli ayi allah ekyo ekigambo salli kuba kuyunga ayi allah yunga ebirungi by'emikisa gyo emaali ebirungi obulamu obulungi biyunge biteeke wa abantu b'ennyumba ya fulani. Era Abdullah ibn Abi Awfa agamba ti fa ataahu abi bisadaqatihi ne kitange yamujjira n'amuleetera saddaaka ye we yagimuleetera n'agamba allahumma salli ala ali ayi allah teeka okusaasirako teeka ebirungi byo teeka omukisa gwo eri abantu b'ennyumba ya Abi Awfa. Kakati ebirungi ebyo yaudu ilaika wa ila abnaika wa abnai abnaika bidda gyoli igwe awaddeyo n'abaana bo n'abazzukulu bonna ne bafunaku ebyo ebirungi olw'okuwaayo okwo kwowaddeyo. nga olaba mu hadithi al-Qudus Allah yali ayogera ku busungu bwe naga nti idha aghdab al'an Allah aga nti nze wenyiiga nkolima Allah omunyiiza akolima naye kyemba mmayo ku kikolimo kyange inna la'anati la yablughu ala alwaladu sabi' ekikolimo kyange kituuka ku muzzukulu w'omusanvu. Nabwe kityo n'okuwaayo kuno n'okukola obulungi bwonna bw'okola Allah n'asanyuka ebirungi ebyo tebikoma kuggwabula n'abaana bo bigenda gye bali. Abaana Allah n'abateekako omukisa ne bamala osoma oba bamala osoma emirimu ne gibanoonya ne balima ginoonya ne bagifuna nga si gyakakaalukana n'abantu Allah abajjamu baraka. Mwana n'amala osoma alina diguli n'omusanga nga atunda katta emmese binnya biyengi osanga nga atembeeya mirawo osanga nga atembeeya bumasu naye nga baga nti oyo alina diguli. Kati ebirungi bino bidda ggwe gy'oli n'abaana bo n'abazzukulu bo mu kuwaayo. Nga lwaki tewettanira omulimu we gutyo? Tuga nti nagenda okuwaayo nyiga star 185 star 4 star 9 hash star 185 star 4 star 9 hash. Wamala bagenda kugamba nti fill in business number yaffe eri omukaaga gumu ne 05 600 000 omukaaga gumu ne 05. Ojumanya baga kugamba nti teekamu omwendo gwa ssente owereze sente zonna z'olinako obusobozi mitwalo 5 ng'oteekamu omwendo gwa ssente. Mwendo gwa ssente ogwo gw'otaddemu nga bakusaba ennamba yo ey'ekyama oba pini yo oba kusaba pini ng'oteekamu ennamba ey'ekyama obubaka buba bugenda tuuka direct wano mu Salam Charity inshallah tabarakahu wa ta'ala. Era ngenda bandaba obubaka bwo nga baganda baffe bano abakoze omulimu omulungi okuwaayo Muna Hamisi gwa MTN bukaka obuweereza ku 0776 444 222 0776 444 222. Muganda waffe wuuna atuwadde emitwalo 5 Swaleh Adam saba Allah emitwalo egyo 5 ayisizeeko muganda wange Swaleh ataakufuulire ng'empapula akaabye ebizika ebyo nga tebiggwa mu nsawo akuteekeko omukisa gwe n'abantu bo. Muganda waffe Mona Hamisowedi nawe obubaka butuuse nsaba Allah akumalire. Mwanyinaze Nakabugo Hadija obubaka butuuse nsaba Allah akumalire. Amisi Kalema nsaba Allah akumalire obubaka butuuse. Janati Nabbanja obubaka butuuse alhamdulillah nsaba Allah akusiime akuwa obulungi. Niya gy'owereddeyo nsaba Allah kyaba akuwa. Ali Katonyanzi obubaka butuuse. Rozi Nantaba obubaka butuuse. Rashida Namarwa obubaka butuuse nsaba Allah akumalire.
Kasana Wahabu nsaba Allah akumalire ayingire mu nsonga zo. Lubega Ishaka nsaba Allah akumalire. Lubega Ishaq Lubwama Haidari nsaba Allah nawe akumalire ayingire mu nsonga zo. Bamuwuli Mwajuma Isa nsaba Allah nawe akumalire. Juma Seruwo nsaba Allah akumalire. Abdu Basajja Subi nsaba Allah nawe akumalire ayingire mu nsonga zo. Azizi Bwire nawe baka obutuse nsaba Allah akumalire. Swaleh Adam okumye omulimu ogwokusatu ate ogwokubiri. Allahu akbar. Era nayongera omutwalo kwejeetaano. Subhanallah nsaba Allah ayingire mu nsonga zo. Nsaba Allah niya gyowereddeyo era agikuwe. Sofia Tumusime nsaba Allah nawe akumalire. Swaleh Adam akomyewo ogwokusatu n'emitwalo 3. Allahu akbar. Nsaba Allah akumalire. Ezo ndoza niya zonna za njawulo. Yonna niya gyowereddeyo saba Allah gyaba akumalira. Niya yasose yeetaano ey'omutwalo n'e3 nammwe mwenna abawaddeyo nammwe mwenna abagenda okuwaayo ng'ogenda kuwaayo ku lwa Allah okuyingiza essanyu mu bifuba by'abalala nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam watukakasa ti gwe mulimu Allah gwasinga okwagala. Sururun yadkhuluhu almuslim fi qalbi akhihi. Essanyu lyogenda oyingiza mu kifuba ky'omulala. So tugamba tikwata kyonna ky'olina era obakangenda bambulaba mwebale mwenna abawaddeyo nsaba Allah abamalire. Saba Allah ayingire mu nsonga zammwe. Abaweereddeyo abafu bammwe nsaba Allah abasaasire abasonyiwe abaliise n'okubanywesa ku byokulya by'omujjana biidhinihi tabarakahu wa ta'ala. So obirungi byo biri adidan. Birungi omuntu byafuna era gwe neebuuza nti nfuniramu wa ndowooza kyetwakakoona koola biki byofuna ng'owadde ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisosu nyingi ebyafaayo bingi Allah byatulaga ng'abantu bangi mu kuwaayo kwe baawaayo Allah yabamalira. Allah n'abateerawo amakubo n'abagulirawo amakubo ag'ebyenfuna. Si kyokka n'okwetegekera wa gye tulaga noga nti ne opaddeyo okwetegekera wa gye ndaga kwa munnayo olwaleero okufa tekuliiko gundi. Allah tagenda kukubira simu malaika almauti tagenda kukubira simu kyalo Abdallah nkukima olwaleero muyita ku nguudo tusanga za accident ka kino ky'okutte n'owaayo ne weeweerayo oba otaddewo enkolagana ennungi ne Allah. Buli oteeka enkolagana ennungi ne Allah mu kumusinkana ojja musinkana ng'akusiimye Allah ogenda funa okwagala kwa Allah. Satajidu hubbullah. Allah agenda kwagala. Ate omuntu yenna idha ahabba Allahu la'abdu. Allah wayagala omuntu yenna mu kuwaayo kuno ofuna okwagala kwa Allah. Nega ati idha ahabba Allahu la'abdu. Allah wayagala omuddu yenna afuuka ebigere bye n'aba ng'atambula mu makubo amalungi. Mu kutambula ng'atambula bulungi aba sekiwadi. Emikono gye ne gibanga emikono gikwata gifuna ne gifuuka mifunyi n'afuukira amatu. Owulira byere birungi owulire ng'amawulire nga gakusanyusa. Si buli kaseera ng'owulira gundi ononna ebibyo biweddemu. Gundi omanchi yakoze gwe bakweweredde wosalirako wano owedde nga biwofuna amawulire malungi owuliriza birungi owuliriza Qur'ani adhikari owulira amawulire malungi nti okimanyi nti ddiru gye wadde ogobehe kutuse nga buli kyowulira kikusanyusa. Allah akuwanga amatu n'ofuuka amaaso anakufuula amaaso nga amaaso gonna kyegalabako kiba kikusanyusa. Ki ebyo n'ebirungi biva mu ki mu kuwaayo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyokka ofuna omukwano gwa Allah ogenda musinkana ng'akusiimye. Lwensinkana eri Allah terwa buli omu amusinkana wegaba litwakaziika seekankangi Allah yamutwala. Baseekulu waliwo Sheikh Nuh Muzata bate Duita usanga utambi bwenga butambula nga asomesa ku kina asomesa ku Ramadhani asomesa okufa kwa Nabbi asomesa okuzalibwa kwa Nabbi asomesa okuyisa obulungi abazadde n'olwalira ali mu kabuli. Allah yamutwala. Abantu bangi Allah abatutte gitambulira makubo oyita ku accident. Buli luvannyuma lwa ssaawa nga izo owulira gwe babika buli luvannyuma lwa ddakiika owulira gwe babika buli luvannyuma lwa ddakiika n'owulira gwe babika. Kulinga okufa kakati waayo okufuna omukwano gwa Allah. Ate ofuna omukwano gwa Allah ojja musanga ojja sinkana Allah nga Allah akusiimye ng'asiimye biidhinihi tabarakahu wa ta'ala. So baganda bange mwenna abandaba tubebaza mwenna abakola omulimu guno abatakoowa wowe ojja wano ng'amannya ge walaba wiiki eri ne wiiki eno era ge mannya ge gamu ogalabyeko.
kati omuntu ng'oyo onaavuganya naye otya? So tugamba ti oyita ku 0776 444 gwa MTN osimunyo nga kuliko akasente kerekereze ku lwa katondawo ku lwa Allaho okawe biidhinihi tabarakahu wataala. Allah ajja kukusiima n'okukumalira ebyetaago byo. Gwali ku Airtel nga tumaliriza akuba akadde katwala kaweddeyo onyiga star 185 star 4 star 9 hash star 185 star 4 star 9 hash notekamu omuwendo gwa sente notekamu bajaga nti feeling business number otekako 605 bagenda ntekamu omuwendo gwa sente gonna golinako obusobozi gweyagala okuwaayo ng'oteekamu zonna zosobola 500 1,000 meka 15,000 mutwalo kakadde sonna kyolinako obusobozi. Womala oteekamu omuwendo gwa sente ogwo bajja kugamba nti teekamu enamba ey'ekyama oteekamu piniyo ng'ogiteekamu reference ojja teekako nti salaamu insha allah obubaka buba bujja tutuuka era wano nange ngenda bandaba erinnya lyo insha allahu tabarakahu wataala. Baganda baffe abawaddeyo wano mu kusembayo nammwe tubeebaza insha allah amannya ngalaba gayiika mwenna abawayo nsaba allah abamalire Tone Semukutu obaka butuuse Abdullah Amini Sharif obaka butuuse Amina Nakakande obaka butuuse mwenna nsaba allah abamalire biidhinihi tabarakahu wataala ingire mu nsonga zammwe niya yonna gy'oweereddeyo nsaba allah gyaba akumalira biidhinihi tabarakahu wataala. Mwenna babaddeko mbeebaza mwebale kubeerako n'okugoberera era mbasaba wekumire ku Salam TV tokyusa kalimiko insha allah tokyusa TV yo kubanga yegenda okuwa ekyo ky'olina okuwulira oba ekyo ky'olina okulaba nga kijja mu myaka gyonna. Abaana abato nga beetaaga okuwulira erimu eno omukulu nga yeetaaga n'omukadde bantu bonna egyonna nga yeetaaga so temugivaako era kabonero akalaga nti kubaako okutya allah ku mutima. Nentumira mwenna ababaddeko mukadde wange taata wange Omar Lusentongo kutumiddeko nnyo webale nnyo okubeerako n'okugoberera mukyala wange Takia Nakitende kutumiddeko nnyo webale okunteekateeka n'okundabirira nammwe mwenna ababeerako muganda wange Ali obadde ogoberera ku Facebook Sentongo nsaba allah akumalire namwenna mama wange Zainabu Nancha ne Halima Namutebye Kawanda mwenna mwebale okubeerako nsaba allah mwenna abakuume nsaba allah fenna mwenna ababaddeko abamalire mwenna abawaddeyo abamalire ebyetaago byammwe atayingire mu nsonga zammwe nammwe abatasobodde kuwaayo nsaba allah abawa obusobozi omulundi omulala musobole okubeeramu abo abanaawaayo. Waakhiri daawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Eno ye Salam TV.